bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansawo subscribing o liking atela o sharing tusobola okubanga tukwatagano banga tutambula fena sirero osobola commentinga okusinzira ku video nga woba okoze ki nga woba ogirabye abantu mwali mwamugoba mu kibiina alo mama Nakanjako ebintu bya mulaba ebyo ebintu byetuzanya zibeera scripts zibeera kangamenti kati mwe mwagala ate nobe ate no we mundaba omwana asooka abonebone tujja baleetera ebipya ate n'ekirala nti waliyo emijiji emirala kati abaana be mundaba nkola nabo abalala nabo baagala okitegeera nti tukuba eno ne tukuba eri ne tukuba n'ewalala sigamba nti kubeerawo ekintu ne tukyeyagaliza ffekka okitegeera tewali byatutabula nsomala omwezi mulamba musazanya nono sitegeeza nti abati kubanga era natandika nkola kubanga kigambibwa era nti abakwata eyali akwata yali takyakwata anti abakwata bangi kati omwana omulala asobola obbaayo ng'alina talenti ekwata ne muyita nti jangu nkwate obijjawa kuba kigambibwa n'ababyogera Jose tulaba nti amabegakaawo mwagenda nemusinkana omukulembeze w'ekibiina ekimu ekyebyobufuzi political inclination eno mulowooza teba affecting mmwe nga ba content creators aba entertaining abantu abangi abagwa mu tuluba ebyenjawulo onzaamu oluzungu inclination kimanyi waliwo buzibu political inclination eno kubanga mwesigamako ku kibiina ekimu mulowooza tekirina ng'egyo kyekijja affecting anti bo tebagenda mu political basanyusa b'abantu era n'oli ayagala comedy era ndowooza olaba agenda era yaseka naye twalabako Sibbi mu lukuŋŋaana lwa NUP ng'ayambadde n'enkofiira Sibbi toka era yali ageza ku entertaininga olwedde we yagenda waliwo bantu era waliwo bafaani be ffe tuliwo kusanyusa bantu tuli mu entertainment ate byawukana ate naddala nga 25 tubamba mu entertainment kati ogamba tusanga nga omuntu tukatera tusanyusa awagira Arsenal awagira Man U awagira kati nze ndi wa Arsenal nene wa Man U tegena nsobera kuno no Arsenal nembera ko no waki kwansonga nze bera abantu fena fe tuli bantu bonna biri twaka tubagobe so tubagala nnyo mwenna Oluvannyuma lw'ekivuulu kino kikyemuzaako tuzaako era tubazaako bintu byakabi era tuddamu tukole byakabi bangi nnyo saabamala bayimbi bangi nnyo abatuwerekedde bangi ate Dikenzo bonna gye bali be Dikenzo Spice bani Tom D abantu nga baboogera bagamba baana ba TikTok temulina mpisa era muli bangu gwe wano osanzeewo ki tubalaze empisa embi otuba tetubalaze empisa mbi kitegeeza ekyo kirowoozo kya muntu buli muntu alina endowooza ye kati gomanya amazima ku kyotulabyeko so ekiri tema talina malala buli muntu alina malala mu mulimu gwe nawe olina amalala nyawo gayina nona agayina tiktoka mugwa mu ttuluba ki muli ba actor muli bayimbi mugwa mu association ki mu industry byonna kuona omuyimbi ate era byonna actor byonna tugwayo ate n'ekirala abantu kye baagala kyonna kye batutuuma okitegeera omuntu kwemusanyusa nze ne wampita ki nga kyayagala ngenda mu maaso okitegeera kuba mba nnyongera musanyusa kitegeera kozi n'ekirala Mama Nakanjako mwagala nnyo twawulira nti omukyala yanoba mwawulira bubi nti yasanga ebintu ebyabakyala balala mu ngoye by the way ngambye mbwe envaazo ze yafumbye yangu ogenda ozirye esegeza ngende omudde omukyala gyali ewaka omanyi embeera naye olina gyobeera ne mukyala we taliyo mukama wange yagenze kukola kigambibwa nti yali stante promotinga luyimba ki olupya lwoyina olumanyi tuli bubi baluyita buyambi kigambibwa nti lwali promoting mwawutegeera segeza kaakola wekyali sibalinaako buzibu naye nga omukyala wange gyali mulungi talina tabu kasitante we kaba kabayitamu nobody gambayo nani
sijja kuddamu okwo nabwogerako dda andendeka empale gye bagamba mbu gye yasangibwa ntuufu agata gye yasangibwa ddala yalimu empale ki ey'omukyalo wakakasa otya nti mpale wakakasa otya nti mpale lwaki ogamba nti mpale nali nkyogeddeko ate segedde so baganda bange mbadde nsaba ennaku z'omwezi nga 25 tugende tuwagire bakyali baffe baganda baffe yaman tubabeererewo nze ssaawa yonna nga January gama mutebana mpola amanya amatuufu nze Joseph Musaazi Deni Land Road gosirekayo nesebe Tomudi Uganda abasajja wabaduka shereka naawe tekisoboka Tomudi amanyi g'ennaku zino galiwa akubatwala abantu wa evolving okuva mu TikTok noyingira music industry naku luno twebuuza nti amaanyi ge agasinga wagassaawa gali ku TikTok yaman music tegali andi gali ku TikTok yensibuko eriye baseline naye ng'essaawa eno amaanyi mugenda gala ennaku z'omwezi nga 25 tuli kugalala bikiwaagwa gamba nti amaanyi ennaku zino gatadde ku TikTok ate nga tulaba music w'ofulumya asinga skits ennaku zino z'okola kikyoba otegeeza anti era music nsooka mupostinga ku ki yaman kategedde Jose Chakala esebe lwaki mwavudde ne mugamba mwagala kula ndi ndaba yi time sisa kyo time yeno nammwe abantu batumisenga mbadde nfunanga nnyo message nga abantu baganya tulabako live naye nga kimutwali obuzibu nga tulinga batali mu Uganda so ntunga katubangwizeemu babe nga so tulabire wantu ki omuntu yeebuuza nti abantu abazanya skits ezibeeramu ne sound effects ezibeera kiki mugenda okubaleetera mukimanyize nga natandika okozanya twakolanga temuli na sound ezo nate nga abantu baseka ne bafa just kiki tukolamuko updating katono ntubanyigiramu katono tekamu wangi agambye eki just munosa mubumanye twatemunosa mubumanye nesa tumumanyi satubatera munosa buli ki so ndowooza kyekyo era gwe tumanyi ng'omukulembeze wa tuli bulala naye okubanga lunaku famire tuddira beekejja okubanga obeera n'abantu bonna bano bonna abangi obabeezaawo oti era bahandolinga oti okulaba nti tebeesatulula tubeera lwansonga era abantu bakulu bano pasa muntu mukulu ono mugamba gezo ddemu okuoneka oli bantu bakulu so kitegeeza nti kyangu nnyo tuteesa ntibagamba kino kibi kino kirungi fenna pale tuli perfect era tuli perfect naye tugezaho okulaba nga tukola ki omutukakubye engabana mukola mutya kuba muli bangi nnyo engabana ogabana ki sente kasaawo wabanga ne buli omu alina akawunti ye buli omu alina akawunti ye ku Kivuulu nga kyemugenda okukola ekivulu ekyo tulina sente zinawe zidde sente ezo zinawe zigenda so tebiri mu byagabana sibirabawo tusobola kwawukana era twasobola kiteesa nti tetunakikola tusobola tusuubira okwawukana bantu bangi bali ku TikTok okwo naye balemeddwa ogifunamu nga wogifunyeeko balina kukola bati balina kukola nga ebitukola base bakole ebyenjawulo bajafunamu alina kyayinza okuba nti tenatuuka tayimu yaba tenatuuka era egenda tuuka kubona ffe tetwava eri mu bbanga netugwabulaki ekimu kiba kya time si bwe kiri oli wajja n'akola ebintu nga byakuwemula ku TikTok ekyokuwemula tomuddi akiziriremu omuntu awemula otuzemu owekuwemula tuba tumuwa aka namukuba ziri zi jumping slaps naye nga ndaba abaanoonya kuyitawo naye si kirungi si kirungi teri kivumo kirungi you understand so omuntu yenna awemula just tumu advising nga akyuseemu naye ngenda kuzomeza 25 tubeereyo osegede ogambye otya ku kyokuwemula kikyo eri omuntu togenda tuuza abaana n'omuzadde balabe ebintu byabuwemu naye nga ate ffe kyetukola kintu nti osobola famire yonna neebaawo n'omwana ono tonaaba era bwowemula osanyusa audiensi ye yaawe entono yokwemula ate nabo batuuka nebibatama tulinako abaana bato nga olaba ono ngakwa bebi baffe
Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.